yeyambulako ko omusajja omukulu n'alaga ebitundu ebyekyama eri abantu ng'alina batakkaanya nabo. Kakati omuntu okuvaayo ne weeyambula ng'olina n'abaana kya buswavu era bye bimulwa kino nsonga ayogera kisa kya Mukama. People would think nti oli mu kwogera ku bintu bya kisiru, oli mu kwogera ku muntu oyo. Okay, tukwaniriza wenna omulabi waffe yonna gy'osinzira okutulaba abagolezi b'omukutu gyaffe Ebron Media wamu ne Focus TV mwebale nnyo temujjangu okwo. Leero tuze tutemetememu ku nsonga ezigenda mu ggwanga naye nga tunazitandika ngenda kusaba omukugu wange nga bulijjo asooka babuuzeeko nava ndukomewo tubambage n'ensonga eziri mu ggwanga. Ssebuganda ibali muganda wange Olamugamba ki? Sibuwi ozigweyo olunaku lwa leero bwe lukeeredde tulinamu ekiro ky'enkuba era mbadde nsaba buli muntu yenna munnakampala obuteerabirayo waakirika umbrella oba akajaketi kambrella oba akajaketi oba akasweta kabeere mu kasawo kuba embeera y'obudde ennaku zino everyday tonya bulungi kakatooke. Then entumira ku buli muntu yenna ali mu kisiibo kyokola kyamaanyi nnyo. Baganda baffe abayisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi ennaku zonna era omukama mulungi zembeera ze Mukama yeebazibwe. Amiina. So mu ddiini zonna abakristaayo abakatuliki abadiventi abalokole abali mu kisiibo abali mu kisiibo tusaba Mukama abanukule ebyo bye musiibira era tukkiriza nti buli agoberera Focus ne Ebron Media ekyo kyokola tekitwala nti kitono. Yeffe baani bosalawo gamba nti kanabe ku baana bano byagenda okukola ki natuwa obudde bwabwe because siffe abasinga okutegeera naye tugamba nti tunonyanga sitoole ezo ezikola impact oba ezirina ekyenkizo kye zizza eri omuntu ze twogerako nga ffe ababiri. Kyasi bwe tuwanga ggwe alaba okkiriza okukyaza enamba z'essimu kwezi ku screen jjawo tukukyaza. Antu mbati emitimbagano yoga ate kati bajja sasuza bya tunasasuza ssente jani twematema mu konsonga okuleka ggwe atwogedde ebbanga ddene nga bambi onoonye engeri gy'otuwagiramu endala tuwe ku ssente z'akalango si bubi jangu tukuba akalango ko katuuka ku bantu abasukka kwabo b'obadde olina bizinensi yongere okubeera nga ekitimuka. So mitimbagano gino gyammwe okwegiri leka gigoberera bugoberezi wabula goberera laba nga kuliko n'akalango kakola ki akayitawo enamba kwezi ku screen langa naffe langa ne Ebron Media langa ne Focus TV tubeere nga tutambula ffe nateeka beeyi katono. Beeyi ya muntu wa bulijjo olina botiiki olina kiduuka kikola ki olina kampuni ekola ki olina abali mu ttaka abali mu ezo abali mu masimu otunda emmotoka olina bizinensi zonna mujje tukole lwa nsonga nti buli woogattako eddoboozi nerimanyibwa muntu omulala kibayita marketing. So mujje tuwe marketing effenna tutambule ffenna olabe ng'ate onyumirwe ng'ate bw'okola ssente otherwise nze adde Wilberforce kumwe muyanja Focus TV kuli ne Ebron Media weewaawo mbuufu bwe bumu twekeredde enkya ya leero omusajja we Lubaga kisa kya Mukama ate abantu bakutte kisa kya Mukama yono gyebakawo balina minisitule gye baamuwaawo ayogeza maanyi alina minisitule gye baamuwaawo if I'm not mistaken kandabe wano esebo njagala nnyo manye okootinga ebigambo nga sagala kuddingana bigambo oba kutuma muntu kigambo omukulu kisa kya Mukama nyongera omwebazaako ekyensuso esebo oba ak'enkizo. Omanyi abantu bagamba era kati ero gavumenti ki mulimuko abantu bambi newankubadde ayinza okikola nga ali mu kukakasa ng'era bamwe bagambye comment section ali mu bikola ayagala kukakasa tetufuddeeyo but waliwo ka justice waliwo obwenkanya bw'ogoba butukiddwako. Omukulu ono bwendabye sitole ye ali mu office gye bayita Office of the Special Presidential Assistant for Monitoring Service Delivery. Office yeno eriwo okulondoola oba kuyambako president okulondoola service delivery
ekolebwa etya buli kifo kyonna kyonna ekiri public malwaliro enguudo biki buli kifo kiri public oba buli ekintu ekikola eservice ey'omuntu kati ono kisa kya mukama ye kwali okubeera ng'alondoola kisa kya mukama ono waliwo byakola ebitatuukirira nga ffe abantu we do mistakes kisa kya mukama tumujjukire mu biseera by'okulonda alina ebitundu ebimu bye yagamba kagwake keetonye katuyiwe omusaayi oba tuguyiwa wano temugenda kutwalawo kati tukyabulabe era ku muntu mulala tekiyinza obutawooma nti yayogezanga amaanyi ne bakama be gatasobola kukola ki ogeza wayinza oba basobola ogakozesa mu bikolwa naye nga mukama erasobola kukola ki okuvaayo n'oyogera abantu batandika okuweeyinga nga ggwe ayinza okubeera nga okozesezza ofiisi obukyamu oba okozesezza obuyinza obwakolebwa mu bukyamu kati awo wesikkanyiza naye kwe yavaayo n'akola tumujjukire ekisa kya mukama nti emabegako eri yakunamirako obuganda yeeyambulako ko omusajja omukulu n'alaga ebitundu ebyekyama eri abantu ng'alina batakkaanya nabo kakati omuntu okuvaayo ne weeyambula ng'olina n'abaana kya buswavu era bye bimulwa kino nsonga ayogera kisa kya mukama people would think nti oli mu kwogera ku bintu bya kisiru oli mu kwogera ku muntu oyo omubuyabuya oli mu kwogera ku muntu oyo aweebuula oli mu kwogera ku muntu ali aloganti oli mu kwogera ku muntu gwe tugamba nti eyakula omuwawa naye ng'ate besides all that kisa kya mukama eno move gy'akoze ey'okuvaayo n'agenda okulondoola okuyambako mu kifaananyi ekyo kiragibwa kyasiwe naye bawadde ng'okiraze ku thumbnail mulimu musajja wa mukama omusumba bw'ali omusumba ono yajja neyeekubira endulu mu ofiisi eno ng'agamba nti ettaka lyaffe lyatwalibwa abantu abamu abeeyagaliza oba abantu abamu abeegwaniza ne balitwala mu bukyamu so kati igwe alaba agoberera sitole eno kisa kya mukama akozesezza ofiisi ye n'obuyinza bwe n'alondoola omusango guno era n'akwata abantu abo abagambibwa okuba nti bakozesezza olukujjukujju okukola ekyapa ekijingirire ne baggyako ekyaki ettaka lyayo era babadde baalibba mu bukujjukujju bwabwe ekinkwasiza ekisa abasajja bakulu abalina abaana n'abazadde abamu bayinza oba bakyalina abazadde abamu balina abaana abamu bazukuzza naye nga babakutte babatadde ku ttaka wali babafukamiza because muteeka obeera ng'ozizza omusango oba bamenye mateeka kitegeeza olina okubeera ng'oli mukkakkamu ekimala so kisa kya mukama wadde akozesezza nga begambye nti obuyinza bungi nnyo n'okukakasa ameemanyi olwa tugeeza ngamba ate ofukamira bufukamizi tuula ku ttaka wabadde bateeka mu kabanga nagamba nedda mu kabanga tolina kuteekayo nga gwe bw'oyagala muteekeyo bw'oti sookayo omutwe so kati mukulu obuyinza bungimu mukulu akozesamu obuyinza bungimu wabula kyensaba kisa kya mukama nga bw'okoze kino okuyamba church nze ndi musajja mukristaayo naye abantu abo bafunanga ettaka abakristaayo bafunanga ettaka okuzimbako amachurch oluusi ng'abantu ababawadde tebawandiise oluusi abamu nga bawandiise naye abantu abamu abafamire ezo ezimu bajja ku ssaawa esembayo ne beefuulira ekkanisa kiba kya bulabe tujjukire n'ekkanisa eya wano mu Ndeeba era kyali bwe kitu nti bajja ne bagikoonakoona era abantu abeeyagaliza ne bagamba nti yaabwe ne balaga n'ebyapa ebijingirire nti yaki so kaakati omuntu okuva nga tugweddemu ensonyi okutuuka ku sso oluvaamu okuvaawo okugoba omuntu ali mu kifo ky'essinzizo nga bajjajjaffe abataasoma bajjajjaffe abaali be tulowooza nti tebaategeeranga be twali tulowooza nti baali mu nsi nga si mbuufu yavaayo n'agamba eka y'ettaka ngiwadde church era nga takakiddwa n'awandiika gwe lwaki ovaayo omwana oba omuzzukulu okugamba nti jjajja yakola bukyamu yakola ensobi so tukivumirira ngaffe abantu tukivumirira sivumirira yenna omuntu okuvaayo n'okwata ekyaki singa ekyaki eyo evaawo nga bannyiniyo bagijjawo bali mu kukolawo bizinesi nkiwagira genda obage bannaye ekyaki nga bwe yavaawo
otuddiza ettaka lyaffe naye kyakiwebanga ekyaliwo ng'era abantu bakyasisinkana okusinza kiba kyabulabe nnyo era kiba kikyamu nnyo ggwe okulowooza nti nno ddala ddala kya buvunaanyizibwa okuvayo olw'okuba olina ekiwandiiko okugobawo kyaki oba enzikiriza abantu we bagenda okukuŋŋaaniramu okukkiriza tukkirize tugaane nti ebintu tebiggwayo ebirungi tebiggwayo ebirungi tebiggwayo naye kyaki eyo gy'oli mu kugobako abantu watyanga mukama mwayisiza emikisa gye ate naye bwakubira balaayi n'akataka k'oba wakatandika okugobako wobadde ng'ogoba abantu otaddewo ekizimbe oluusi ne kiggwa oba ne kimenyebwa mukama bwa tebaddiza asobola okukola ekintu ate ekirala kubanga oli mu kudiringa n'ekifo kya mukama so kisa kya mukama ekyo nkikwebaliza era singa tekikoma ku bano atambulire mu buufu obwe butyo ekyokubiri saavisi eno bwebeera nga ekolebwa oba ofiisi eno bweba ekola nsaba ekole nga eri non partisan newakwadde ekizibumu lwasonga n'omuntu ofiisi gyalimu is appointed waliwo bakama baba bamulonda beera balina ekibiina naye mbadde nze nsaba kisa kya mukama nga bw'okoze ekyo londola ensonga zino nga teweekubira ku kibiina ki gavumenti webeegiwa tetunuulira wa DP tetunuulira wa FDC tetunuulira wa NUP etunuulira munnauganda ekyokubiri akalulu ke twakuba kakyama tetwavaayo okulaga tize nawagira gundi era bw'ogenda mu ddwaliro nga bakubuuza kaddi yo eriwo ey'ekibiina bw'ogenda mu ddwaliro ng'oyagala musaayi bw'ogenda mu ddwaliro ng'oyagala kujjanjaba ogenda nga munnauganda kati kyensaba kiikino nti kisa kya mukama londoolako ne ku service delivery mu department endala amaliro ge bagamba temuli ddagala ate nga lijja amaliro ge bagamba nti eddagala lyabwere ate nga balituguza tutuukireyokko nayo feffettereyokko nawo olaga amaanyi gano gekoze eki gewalaze kiba tikituwa amaanyi notukakasa nti ddala kituufu ofiisi eno ekola equally ekola nga teyeekuubidde abantu abamu baviirayo okwekumulugunya ku ofiisi nga zino okubeera nga waliwo abaana n'ebyana so kisa kya mukama bwanajjawo ekyo tujagenda maaso nzira nyina wano omusajja nkojja kagata atera okugamba nti ebintu ebivumaganya gavumenti bintu bitono nnyo do the service mutwala temuli ddagala teekayo eddagala eddwaliro lyabwerere batunda eddagala kwata batunda eddagala sente zirimu oluguudo zabbibwa mukwata osibe oyo eyabbesa kugamba gavumenti bwemuntu bweyina okukola neyegondeza embeera obuntu nebitereera yani bano bayita aba opposition oba abagamba abavuganye oba abagicekinga ne babulwa ekyokukola nebatawamudde mukisa gonna so kisa kya mukama kyenyinza okugamba thank you so much wali kuddiza kyaki byayo ate nabadde beegwaniza nabo amateeka galamunenga begagamba weewaawo mu buufu obwo omwogezi wa poliisi olwo incidents zakonyeeko okukolwaliro omwogezi wa Kampala n'emirirwano wetugamba n'emirirwano geza ku disitulikiti Wakiso Mukono Mpigi ne disitulikiti endala eziriraanye Kampala ensonga ezisooka zitemetememuko abatulaba bwagoberera emikutu gyaffe egy'enjawulo bwe bukeeredde poliisi ekoze ekikwekweto namutayiika ekikwekweto luva okwaya ekikwekweto va omwange ekikwekweto nalekaani ntwalaani okulaba nga bafeffetta balinnya ku nfeete eri ekikolwa ekyokubeera nga obubbi okutemula okumenya amateeka okwa buli ngeri yonna bakulinnya ku nfeete mu Kampala n'emiriraano seba nenyabo gwagoberera emikutu gyaffe gino eginjawulo okutemeratemeramu katono oba okujjukiza katono bwe bagamba Kampala metropolitan areas mwe muli Kampala city yennyini mwe muli Mukono mwe muli Mpigi mwe muli Wakiso mwe muli Buyikwe mwe muli ne Luweero awo netubira muki Kampala n'emiriraano era ogenda okulaba nga Kampala eno almost etwala ebitundutundu ebinene ebisava ebyamaanyi ebikola central region ey'eggwanga Uganda kubanga bw'otulazi Mukono n'omenya Kampala n'ogira Wakiso Buyikwe n'ojjayo Luweero kitegeeza almost ogutundutundu ogunene ogwa central region oba ogututte kakati omukyalo ono Rachel Kawala
avudde n'akakasa nti kituufu abantu basoba mu 100 bebakakwatibwa mu kikwekweto oluva okwaya ekikwekweto gaggadde kyakoleddwa okulaba nga bafeffetta muntu ku muntu. Tekigaana ggwe atambula ekiro, tekigaana ggwe atambula n'olabikira bubi poliisi n'ogwa mu mbizaayo, oyinza ogirabikira obubi. sibuyaleeruzira mwalina omusango. Nze naliko e Kampala, it was 2017. Ekikwekweto kyajja nali nga ku mulimu nanzira waka. Ekikwekweto kino kyajjanga nga batambula naye nga bapiikingamu bannaffe randomly obalabikira obubi. negamba ate bakisinziira kuki naye nene endabika yaffe kati abaana bakifeesi oba bamenyanga amateeka balinanga engeri gye balabikangamu eteri ya bulijjo. One, omuntu asula ewaka, omuntu afuna ekyenkya n'ekyeggulo, omuntu ayina wabeera alabika wanjawulo. Kati poliisi yalabanga mangu abantu bano maybe nze kyenalowooza alabanga oba endabika yaabwe endabika gyalabikamu. Era waliwo ne bannaffe abangi abaatwalibwa olw'ebidreads, abannaffe abaasibanga enviiri, abannaffe abaali bagubyegubye baatwalibwa nga weewolezaako eri chairman najja nagamba nekakuwanda. So kakati bwe tugira nti n'endabikaayo matalinga ekikwekweto kino ekiriwo, ekikwekweto kino nga tuli mu bijambiya ebiri mu genda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ddala mu Kampala, abantu nga bagibwako ensawo zaabwe emisana ttuku. Misana tuka video nozana mwana ajjayo lipo omwana n'akutema ng'ensi eraba Kampala simanyi twatusedde okubeera abafuta bwe twatusedde okubeera abatiitiizi bwe tutyo. Simanyi bannakampala twatusedde okubeera beetirira no nga tuli kwefaako nze nzekka tekituuse wange ne bakwata omuntu ne bamubba nga mulaba ne mutemaatema nga mulaba tekituuse wange. E Kampala wano bakubba nga border stage abaana bali awo bakulaba. So tuveemuko embeera eri eyange tekiri wange gye bakyayita selfishness, okweyagaliza. Tuveemu embeera y'okweyagaliza. Ekintu kyakivuddewo poliisi gitemyeko bwe muba mukyaliwo nga mukyasobola okukozesa amaanyi gammwe omuntu omwe muba mukutte mujjako ejjambi yasobola okutaasa. Twakirako ne juzi emabegaawo mukutta omukulu w'ekika ky'endiga ababoodabooda beekola mu mulimu naguba abali bakuze ekyo. Very right. Ate era ababooda tubalabyeko nga mufunye obuzibu munnammwe bamutomedde, munnammwe bagala mubba ne mumuyamba mu mulimu. Kakati n'omuntu omulaba nga omuntu azira ekikosa ekikolabo ekiti kyankizo era kibadde kyabuvunaanyizibwa nnyo okulaba nga mudduukira. Omwana juzi Buloke gwe bayamba owa pikipiki, omwana oyo tujjukire nti naye era yali mu mbeera emu y'abana ababba amapikipiki. So Buloke yakikola ne bamuyambako era bamufunira piki. Naye Buloke tagenda kuyamba buli omu. Wabula naffe tulina okuba nga tuyamba. Security erina kutandikira ku ggwe negenda bamuliraanwa negenda ku muntu omulala. So ekikwekweto ekyo kibalimu kulaba nga balinnya ku nfette ku bantu ababba, ku bantu ababbisa ebijambiya, abantu ababba ababoodabooda, ababbisa obuyondo. Bano abamenya ekiro wamanya abo obeera oli mukazigo ko oli n'ayisaayo akuuma n'aloba n'ayisaayo akuuma n'aloba neyeggulira ogenda okukeera nga buli kimu bakitutte. So kati abantu be batyo be tuli mu kubeera nga tutaasa. Ate naawe amumanyi mumanyi kondo ba mubbi temyako poliisi. Poliisi kati kikweto kyeriko okulaba nga etaasa abantu abakola ebikolobero oba abantu abamenya amateeka mu kitundu kyonna ekituli Kampala metropolitan, Kampala ne areas eziriranyeewo kulaba nga bafeffeta era nga bagenda kuba batuuka ku kitundu. So poliisi ye Uganda ekyo kigyebaliza bwe tunaagenderaawo bwe tutyo tebajja ku kigere ku muliro. Lukibeera nga tugendeddeawo bwe tutyo poliisi ye Uganda ng'abaana tubakwata bwe tutyo nga tuzoganya tunoonya abantu abakoze ebikolobero tubateeka mu kkomera ne tubaggalira. Oba naye otanoonya muntu olw'okuba atawagira ekibiina ekimu awo ennenyezaamu basunsule nti omuntu omunoonya lwa kibiina kikya byabufuzi. Oba tuba tugambye nti tunoonya abantu olw'ebikolobero tunoonya ebikolobero. Ne waba nga ayambala kaleemu okuva wansi paka waggulu ng'agisusuta naye ng'akuba akatayimbwa amukwate amateeka galamule. Ne waba nga asusuta kaleemu oba nga asusuta ekibiina ekirala naye nga bbisa ejjambiya omuntu oyo tukole ki? Mpwate. So
tubalansinge ate n'ekirala abantu bamu bajja kugenda kukozesa omukisa ogwo Ebloni simwagala yankola bubi balina kyeyankola nenkuwaayo so tukole naffe kalika extra investigation banoonyereza kakensuso kwaba abantu babajja tuloopera kwala so uli ayinza okuloopa ng'alina ekirungi ogenda okulaba abasajja bakulidde jeeke oba oliawo oli ku mulimu omusajja akubaka akusitula empale n'aswalira mu bbanga ogenda okukakkana nga bakututte bakusibye naye ng'ate maybe ekyakusibisizza nga kintu kirala nnyo era nga si kyekimu ku ebyo oba oliawo poliisi byeyagala okukwatira weewaawo buufu bwe bumu tugenda kwebaza bakama baffe abatuteekamu akasente twebaza ne sikwebaza yenna abaganda baffe oba bakama baffe aba Focus Event Services bano no balina TikTok account teekamu Focus Event Services official bakola events ba events planner by the way lodi kankusesero nekino kiro mu kalango kano abana Uganda banji nze nayitibwako kolumu mikwano gyange bampitako kolumu ne baŋŋamba nti tulina ssente zaffe bweziti twagala otukolera omukolo ogw'essappe mulimu gurupu z'abantu nga bakoze ku ssente zaabwe baagala omukolo gwabwe gunyume ebirungo n'ebinnonogo weewaawo nze ne mbagamba no temufaayo tugenda kwata diko tumukole bwetuti tugenda kwata ebifaananyi tukole bwetuti kati Focus Event Services ne tubasiigira ekifaananyi butya bayinza okweyagalira mu ssente yaabwe wali abantu abakoze akasente kaabwe era nga baagala ekintu kyabwe kinyume nga batereza enfuna kigere ku kino kuba ebintu by'emikolo byakweragako ebintu byakujjanjawa omukolo wekwata abantu abatuufu nga Focus Event Services bakube nga bakolera omukolo omulungi bakuwe ne pulaani obanyi oyinza obayita nga bazze kuba bifaananyi byokka ku mukolo gwe naye bakuwe ne pulaani ya bino ebirala nti dekoleta akole bwati wadde ffe tebatuwadde nekola bwoti so ekyo naye bakikola ate free cost so banoonyeko obayire nga obanoonyako bakubye essimu zaabwe enyamba ku screen babe nga bakuwa service ezo ennungi ddala so nga ate ne bannaffe aba Focus Chicken Supply bagamba nedda olina okuba oyagala nkoko enteeketeeke obulungi enkoko eryalaali ennyama olwo kati ginyogerako eryalaali okuva kakoko olunaku olumu tuvuddeyo eyo tuli ku yakulya njagala ku nkoko yakulyako mangu bakuwa enkoko eri fresh and frozen eryalaali alaali kitegeeza nti ekitongole ekivunanyizibwa okusala ebyonyi mu Uganda kyabakkiriza kulaba nga distributing ennyama y'enkoko eyo mu bitundu ebyenjawulo so bagezeeko babe nga bakukyusaako enkoko eyo so nga ati naawe oyagala okulunda bagamba nti beesige baguleeko akakoko kaabwe akalunaku olumu bakuyigiriza okulunda okuva eno tatandikira mpaka ku wiikisi mukaaga kuba ne kilomeka 3 mu nfuna ennyangu eba mitwalo ebiri kitundu ku esatu mukaaga wano enkoko zo 10 obukadde bwosi busatu so mutambula banoonyeeko nabo babe nga bakuyamba kubeera nga otumbula ebyenfuna byo otherwise nze ade awemba force ekiyumuyanja for now sinza kubanga tusukka gwe omulabi waffe tetugenda kusukkawo nnyo awo sigadde Eblon Brian tusinkane olundi ayisa nawe